endagano ya lavu yange eyo mazo gikola mama nze ne stapu nekonako ky'omutima nguwadde gwe kakati nebudanga tulaba ku Delta TV tukole lero tugenda kubeera nga tukutuusako endagaano abagole baffe ab'olunaku olwaleero gye bakuye ne bagamba nti mukwano omutima nguwadde gwe banange tulina emikolo mirungi nnyo ate ng'emikolo giri ebiri osibye otya mukwano ali mu kutulaba wane ku Delta TV tukole programu eno eyitibwa okwanjula n'embaga amanya gange bampita Sharita mazima wanvu mama wa planned kid naye nga munnange programu eno ebeerawo buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu ate era ne tugikuddiramu olw'e Monday sawa zibeera 3 mpaka 5 bw'oba wagisubidde osobola ogenda ku YouTube Sharita's Show nolaba programu eno tuba tukutuusaako bagole era abagole aba September aba November aba October aba December mutere mu booking mangu otherwise mujagenda okujanga Delta yo bagitutte dda ate nga jjukira tuteeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu abanyambaza be by the world be bankozeko enviri be bankozeko makeup tukola ku bagole tulina saluni ekola ku bagole tulina gowns change dresses ate twaleese ebintu ebirungi ennyo ebipya jjukira nakava bulaya n'olwekyo twaleese jangu otwesige tukwambaze mukwano era ngero okugamba Nkuruma Road wakoma ezibe bakiyita Sal Complex ate gwe ayagala okubeera ng'osoma eby'enviri tulina dene boarding jangu osoma eby'enviri omuzadde omwana muleta asoma eby'enviri nga tomuwadde twatandikira omwana muwe entandikwa si ya ssente wabula yakumuwa magezi okweyimirizaawo the Sharita School of Beauty negamba nti banaffe abanjovu junior school enansana wamala gye botwala omwana asome ate nga n'enjovu estates bo balina poloti bw'omala okukola omukolo bwe guti mukwano okulaba nti ogula poloti mwezimbe muve mu bupangisa era nga poloti z'okunjovu estate developers obeera osasula mpola mpola bali wali eri enansana ku Nansana Business Center Malakai Ecology gye balinyo okubeera nga ate okolerayo honeymoon okolerayo wedding reception birthday party retreat n'ogenda okuwumulamu kuba balina rooms ennungi Malakai basangibwa Kitende mukwano mu kaseera kano tugenda kubeera nga tutandika n'omukolo gwaffe ogusooka nga tugenda kutuusako bamuva bulaaya omukyala kwegamba alabika bulungi mulungi mukaka muyanyumidde engoye ze bonna n'omwemwe bannange bakwatagana ate bafanagana mu mbeera omwami ye Simon Stuart Ssekitoleko nga yabadde agenda ne mukyala we omulungi ennyo ye Nakitonto Rebecca Nasanga kati ono omukolo gwabwe bawukoledde wali eri mu luggya lw'abajjajjaabe kwegamba yamugidde ddala mu luggya lw'abajjajjaabe wali eri Makerere Kikoni okitegeera bw'atyo najjayo omukyala oyo omulungi ennyo basinkana London babeera London era ng'omwami agamba bwe namulaba bweti okuva lwe nakulaba olwasooka mama kyayitirira nakutunuulira enkaliriza ndabe we wakyama wambula bw'atyo bwe yamutunuulira n'agamba buli lwe mulaba mpulira emirembe tukwatagana tuwuliziganya tukulaakulanye n'olwekyo n'agambye ng'ekirabo kye nnyinza okumuwa kwe kugenda banzaale ewaabwe n'amuleeta wali Makerere Kikoni omukyala yakyusiza emirundi 5 omwami yaleese ebirabo mama n'amuwa TV ennene jjajja n'amuwa sola tanka biki byonna yabibawadde nga bagamba omulungi wange mwagala ate teyakomyeko n'amuwa ne surprise y'abayimbi be byonna tubisibwa leka mbikutuuseko tuva ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu muva bulaaya mama wa planned kid mami eyakolamu iwo I just study black money. Nino wange bailuve. Yono kuna soma komu butabone mama yangamba. Chabalungi batono. Telefuna no wayaniriza uliriza. Nerezibuze mulakube ngalo. Hatali yanika buzina bo. Afazali yesibirayo mukazigo. Abana nalera. Nabika olimbera era liberawo. Era kati ninakwe sanyuli omutima gwange ebyabalimbikyadde kabuti omubiri gwange sembera mama siterera ng'otuddeyo yanguwa lola nga n'amaaso tunuddeno sembera mama siterera ng'otuddeyo yanguwa lola n'amaaso tunuddeno kikole kati katikitiki
kati Saba kitango badde otunye kujja wano naye ate kitange nensanga abagenyi gwe bw'osanga abagenyi ate ejja wano ovaako mive naye taata wagamba mu luggya temuba kkubo nedda bwe muba mu luggya temuba kkubo ate nga nze nazimba ku kkubo olaba kinsonga ki ate ezzeewo eguddewo ey'obunnambiro kitange leka nkutegeeza amawulire ag'essanyu muwulire amawulire ag'essanyu titulina abagenyi bambadde nga ffe ekiraga nti baagala okwegatta mu lukiiko mwe tuli kiddemu mpola mpola tulina ki kitange tulina abagenyi ba mbuga eno bambadde nga ffe abange wulira engalo ez'amaanyi ezaaniriza weewaawo kitange taata omulungi KWANJULA nagiseresaako era gikogwe kitange taata tuli wano nabweru ku kooti otyo nga nno omusango omulamuzi agutyemulidde namutwe otyo munnange nno ow'omukago nkata ye yakyakwatiridde ye naye nga omanyi ab'emmamba bwe baatubugaana kitange taata omulungi ye kizito tuli naye era enkokola taata zitunuddeeyo abange tugatte engalo ez'amaanyi bwe kulanga abalenzi abo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ensonga bagyetikidde fenno tugatte engalo siziwulira engalo siziwulira tutongeremu amaanyi ziwere abange tuli bangi abo abaana baffe ffe tubazaala wulira engalo olw'obutamala budde batwale butwazi bugere kuntula batwale butwale butwale butamala budde tubagala bayimiriza bbanga ddene bagende bugenzi ku sayiti tujja kubaleeta abange tugatte engalo nabo abaana baffe ffe tubazaala bwe mukoze amazina mutuulira matuulire anti kale engalo ezaaniriza ziriwa engalo ezaaniriza ziriwa abange tugatte engalo ezaaniriza embuga gy'ozzeemu weewaawo ozze mu bazzukulu ba Mukaleekambuga abange bazzukulu ba Mukalo gye muli bazzukulu ba Mukalengulu eyo gye muli tugatte engalo ez'amaanyi okwaniriza abagenyi bano olunaku olwaleero lunaku lwa bigambo birungi taata olungi twagala okwebaza olunaku lwaleero olwa muwala waffe Rebeka tukwebaza kubanga tutuusizza n'abagenyi baffe batuuse twongera okulonga mikono gyo ayi Mukama gye binaggwera bibeere ebigambo birungi byera eri Mukama buli kyonna ekinaakolebwa Mukama kibeerenga kya bigambo birungi wayogera mu kigambo kyo nti embaga ekolebwa nseko leka enseko zibeerewo okusanyuka kubeerewo embeera y'obudde Mukama tugiteeka mikono gyo Mukama gw'oba ofuga byonna omukono gwo ogw'amaanyi gubeere wamu naffe okutuuka ge tunaamagira olwo n'ekitiibwa n'ettendo bikuddire byonna tubisaye okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. abaana baleero katulwane okukuza Buganda nga tukyukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikomenga engalo eza Ssaabasajja empologoma ya Buganda kamuza abaana koona
embaligeza sulire koona embaligeza sulire baaba abaana baffe ffe tubazaala olikomiza gyositede beresunu akola lonkyalo nkinga omukolo gye gulaze abanga omukolo tukuwe 5 bwe balongosaamu essanyu anoonye ekibanja awalala olaba ateeka ennyama omukolo n'olukokola omugamba golokokayaka ekyo kibalibanyabo ebyo bibiri nange tutuuse otyo lekyo zitakakazirala okumumwa ku mukolo ogwabaddewo ku lw'omukaaga oluwedde ekintu ekyo kyokozesa akiggaanya saggaanya okukulisa abagenyi amakubo gano amakubo mabinnya agatuuka wano ogenza okulaba kati wulira sigenda kukusonyiwa ku lwali wali wakikola nenguleka kati sigenda kukusonyiwa omukolo oluggwa parking ebibyo byonna olinyenyonyo ogende era nani omuli eyo naye bekiruma abaavu bakuba mpina tteke ffe bebibonerezo bye tugaba beba n'amanya bannange wange mwebukira abaana baffe ab'obuwala wikendi bairando mubonyongerere engalo eradde nnyabo tubayiseemu oyo omwana banna otyo baali muko eradde ssebo munange tugayiseemu naye kulikayo mukyati kali mwezi sokulingira abange baba baffe tukubeko mu ngalo abange mwebale kwebukira abaana bange omanyi waliwo gwoleetera abaana nga atunuulira butunuulizi nabyo omugaga yataddeko wali boyi ati kati gewandibadde weetegereza ojagenda ogabire boyi omuwe eggaalo tewali mutawaana boyi neggaalo bonna kyekimu kitange taata omulungi otyo olunaku olumu tuba tutambulako ne mwannyinange ono wamu ne muganda wange otyo kitange ffe ab'enkima mwab'enkima tumanyi okulya ku ssente ani abaganye mane biti gonza nga ssente weekuba egonzaawo bakulu mujje era tujja ziraba nti muzimeketa temugayangaana kitange taata otyo olw'obukulu bw'ensonga eno olw'obukulu bw'ensonga gyegenda okubuulira ekyaliwo era etutuusiza olunaku olwaleero taata siyinza kujeŋŋanga otyo kwesimbyeko nga settaala w'omulutobazi anedda munneesimbeko mbasuuleko waya kitange taata ensonga etuleese wano otyo ya buwangwa ya nnono ate ejjudde eddiini ekitali kibi kitange taata njagala nkutegeeze nti lwali lunaku lumu akawungeezi tutambulako ne bannange bano ne tusanga omuwala omulungi kaalaala kitange ekyamazima yalina omukyalo omulala tewakimanyako nti yalisenga kitange we twatuuka ku muwala oyo taata kitange netuyimirira koona emboozi goberera kitange taata bwe batutuukako ate naffe omwana omuwala bwe twatuukako n'atwetegereza bulungi nnyo n'afukamira otyo kitange taata tuba tuli awo tutandise okulaba omwana mulenzi gwe ndali naye muganda wange nfanfe Stuart ng'atandise okuva mu mbeera tandise okwogera olulimi olutategeerekeka kyamutyo crash of Rebecca ne tubuuza kiki muganda wange ono yatambula amawanga yangamba nti ayogera Luchina nemubuuza ayogedde ki n'angamba agambye nti bw'atagenda mu maka g'abaana ga mwana ono Rebecca abaaliko ekikyamu n'omuwala yali wali mu maaso kitange yali mu maaso yalina essenga tugenda okuwulira ng'ayogera Oluzungu Stuart era n'ebuuza ono eyasoma nti kiki kyagambye
agambye ateeka okutwala Stuart mu bakadde bino owulira bino ekitabo golokoka yaka ogambye ngambye nze kokonye ku mwannyinazi ekitabo ankombe enziro ku mabega yenyiniwe nzaabe oba ontanudde tweyanziza njagala okutegeeza toli wa mukisanga museze aziikudde mufu yagudde mu butto kubanga tatawana kusiika amusalirako nyanya ng'amulya polio mwannyinaze gwokonyeko kayobya nkombe enziro ku mabega wali ku sayiti yazze abange gye muli laba eriiso Basukuru ba Mukema ndaba za senza sonna wange akalulu sajja olumanyira bwatugende sosiri obasiga amanyi ekirimu kyo kimanye bwenyini kyokalukwe embeho bekuta nazigambali abange bannyinaze tubongere engalo tukuba engalo ez'amaanyi basukuru ba Mukema akakutte mwannyinaze yeggwe tukuba engalo kale mwannyinaze bw'abanga yeggwe ng'okakasiza ddala nti gwe walagirira abagenyi abo omukyala tazika nsolo n'etafa bakuba entiisa bakuba entiisa basoye ebibuuzo nga baanukula bakuba entiisa ekyo kiraffe bajja ebyo bibiri Singa omumaliriza kale nno bwe kiba bwe kityo mwannyinaze ebyawandiikibwa bigamba ti amazima gali kufuula ow'eddembe abagenyi abo oyogera mazima ddala gwe wabalagirira mu mbuga eno wanje obugalo basukuru ba Mukema kale mwannyinaze ogambye waliwo omwana omulenzi yakutuukirira ng'alimu abo ng'ayagala muwala wange Rebeka obugalo balina ng'ayagala muwange Rebeka nedda amazzi ne gazibirwa kkubo ate omukisa gusanga yeetegese kati wulira ebigambo bino amaaso g'omuganda gali mu ngalo ffe boolaba amaaso gayimba dde amaaso gaffe gaagala kulabako golokoka yaka ngambye golokoka yaka biizi ensi y'omukwano twagala ogikuba abantu mu maaso ono bagimanye
gamba. Leka wakali wali. Abamwe mwana tumukubira engalo. Akalulu kaliwayo. Kale mute. Mute muyimire nga muwulira abantu abo bawulire. Akalulu mwongere mweyo. Kale mukyusa owulire basenga bali. Owulire ku basenga bali abali mu nnyumba bonna mbawulire.